Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Baana battu mwenna, mbalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Munyenye yaffe eya wiiki eno, okukkiriza awatali kabonero. Munyenye yaffe eya wiiki eno, okukkiriza awatali kabonero. Bwe tutaba ffenna, waakiri bangi ku ffe tulina ebiruubirirwa mu bulamu bw'ensi eno. Bangi tulina ebisuubizo bya Katonda kwe tutambulira, era ng'ebintu ne bwe biba tebinnatambula bulungi, tulina essuubi nti lumu embeera ejja kukyuka mu linnya erya Mukama waffe Yezu Kristu. Ebintu bwe biba bitambula bulungi, abaana basoma, obulamu olina, amaka matebenkevu, olina omulimu, okolagana bulungi ne mikwano gyo, olina w'osula, ekyokulya tayaali. Mu mbeera eyo kyangu nnyo okukkiriza, okukkiriza mu Katonda kyangu nnyo n'okumwesiga, kubanga bitambula bulungi. Ku ludda olulala, ng'ebintu tebitambula bulungi, oli mu mabanja, emikwano gikudduse, omulimu gutabuse, n'ebirala ng'ebyo, ng'era tolabawo kabonero kasuubi lyonna, kyangu okuterebuka mu kukkiriza. Kyangu nnyo okuterebuka mu kukkiriza. Mu bbaluwa y'Abaebulaayi omutwe ogw'e11 olunyiriri olusooka, Mukama atugamba nti okukkiriza kitegeeza okukakasa nti ebyo ebisuubirwa tulibifuna, era bwe butabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba, okubaita okukkiriza. Kitegeeza okukakasa nti ebyo ebisuubirwa tulibifuna, era bwe butabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba. Ekyo kibayita okukkiriza, okusinziira ku Baebulaayi. Kyangu nnyo okukkiriza ng'olabako oba ng'olina obujulizi, awo byanguwa. Naye okusobola okutuuka ku ntuuko yo, waliwo ebiseera w'olina okukkiriza newaakubadde tolina kabonero konna k'olaba. Mikwano gyange, omunyenye ya wiiki eno, Omukama ayagala tutuuke ku ddaala erigamba nti newaakubadde sirabawo kabonero kalaga nti ngenda kuwona, newaakubadde sirabawo kabonero kalaga nti ngenda kufuna omulimu, kufuna omubeezi, kusumululwa, naye okusinziira ku Katonda byampisizaamu ne byankoledde emyaka gye egiyise, sibuusabuusa n'akamu nti neeno embeera agenda kugimpisaamu. Katonda anoonya abantu abo. Just because you don't see a sign doesn't mean that God is not working. Just know that in the unseen realm, God is arranging things in your favor. In the unseen realm, God is arranging things in your favor. Baana bange, wano we tutuuse, okusinziira ku bbanga lyentambudde nammwe, emyaka tugenda 4, mpuliranga ndi mumativu nti ffe ne bwe tutaba, ffe ne bwe tuba tetulaba kabonero konna, tukkiriza nti Katonda waffe waali asobola era afaayo. Ekyo mulinze ndi mumativu nakyo. We must be able to walk not by sight but by faith. We must be able to walk not by faith but by faith. Not by sight but by faith. Mukwano gwange, Katonda waffe watutwala wagenda kwetaagisa abasobola okukkiriza nga tebalabyeko.
okumatira nga tebalabye ku bujulizi. Bw'obanga ggwe olina kukkiriza ebyo byokka by'olabyeko, ekyo kigenda kukulemesa okugenda ku ddaala eriddako mu nsi ey'omwoyo, ate nga ffe tugendako amangu ddala. Nkimanyi bulungi nti waliwo abakoowodde Katonda ne mutuuka n'okukemebwa okulowooza nti oba yagenda mu vacation, nti oba Katonda yagenda mu holiday, nga mumukoowodde ne mutuuka n'okulowooza bwe mutyo mikwano gyange. Sorry. Munnange nkusaba tokemebwa kulowooza bw'otyo. Sigaza obwesigwa obwo gy'ali, sigaza obwesigwa bwo gy'ali. Kuba ekijja mu maaso awo kyali kuyitirirako ate n'otandika n'okukaaba nga weenenya lwaki wali obuusabuusa. Munnange olabanga awatali kigenda mu maaso, awatali kikyuka ku mwami wo, ku mukyala wo oyo gw'osabira buli lunaku, olaba nga awatali kikyuka. Okoze ku bya visa ebbanga biringa ebiganye. Osabidde omwana wo tolabawo njawulo. Bakyaganya okuzza contract y'obujja. Omulimu olaba nga guggwawo, wabula tolaba kiddako. Ebyokunoonya omubeezi ate byo wabiviirako ddala. Omusango ogwo tomanyi oba oguwangula munnange mu kkooti, kuba tolaba kabonero konna. Olw'obubaka Katonda waffe bwampadde nkutuuseeko wiiki eno, ekijja mu maaso awo kigenda na kukukaabya amaziga olw'essanyu. Era ogenda kukuba essimu ez'enjawulo ng'oweera Katonda obujulizi. Ekyo nkiranze mu linnya eddungi lya Kristo oyo Mukama wange. Yezu yagamba Toma nti okkiriza kubanga olabyeko, wabula baamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko. Tonnalabako n'akabonero tekaliiwo, wabula okkiriza nti kyonna kye kiri Katonda agenda kukikola. Oli wa mukisa musajja gwe, oli wa mukisa mukazi gwe. Tobeeranga Toma nti nze mmala kulabako ndyoke nzikirize. Mbusooka ondage nti omulimbo bagenda kugumpa ndyoke nzikirize. Nti embeera yange eteredde ndyoke nzikirize. Yes, ebyo si bibi. Naye ku luno Katonda noonya abasajja n'abakazi abamukkiriza ne bwe waba tewali kabonero konna. Abantu abateetaaga kumala kulaba bujulizi bwonna okusobola okukakasa nti Katonda akola era w'amaanyi. He is looking for those people. Mu kitabo ky'aba Ssekabaka ekyokubiri omutwe ogwabiri, Kabaka Hezekiya yalwala nnyo. Omulanzi Isaaya n'ajja baaba okumulabako. Kabaka yafuna essuubi kuba yamanya nti kirabika omulanzi ono aleese mawulire ga ssanyu na ssuubi gy'ali. Wabula ekyennaku si bwe kyali. Isaaya yagamba Kabaka nti, "Ssebo teekateeka eby'omu maka go kubanga ogenda kufa tojja kuwona." Bwe bwali obubaka bwa Isaaya eri Hezekiya. Ekyewuunyisa mu kifo kya Kabaka okukaaba n'okunakuwala n'okuggwaamu amaanyi, yakyuka bukyusi n'atunula ku kisenge n'ayingira mu ssaala nga bw'asoma essaala ng'ajjukiza Katonda byonna bye yali akoze era nga bw'abadde afuba okukola Katonda by'ayagala. Isaaya aba tannaggweerayo mu luggya lwa Kabaka oba mu lubiri, Omukama n'amuwa ripooti endala agitwalire Kabaka y'omu. Yakyuka n'addayo n'amugamba nti Omukama awulidde essaala yo era mu nnaku 3 ojja kuba owonye era akugasseeko n'emyaka emirala 15 ku bulamu bwo. Oh, I love God. Kuba akafaananyi Hezekiya kye yawulira mukadde ako gwe baali bamaze okutegeeza nti ogenda kufa kati era nga kiwedde, Mukama n'akyusa ripooti. Wabula nga amaze okusanyuka, Kabaka nga amaze okusanyuka, yatandika ate okubuusabuusa. Nga siraba kikyuka ku mubiri gwange, naye ddala naawona. Ebyo nno bye yali alowooza Kabaka. Naye ddala Isaaya weekakasa Omukama anamponya, tebyali mu mutima gwe.
Kabonero ki Katonda kampa akalaga nti mazima ngenda kuwona? Byamubuuza ebyo. Kabonero ki Katonda kampa akalaga nti ngenda kuwona? Mu bufunze yali amugamba nti ekyo nti kyo nsiimye obubaka bwondeetedde ssebo mu Isaaya omulanzi. Nsiimye obubaka bwondeetedde bulungi era buzzaamu amaanyi, naye mpa ekikakasa by'oyogedde nsobole okukkiriza. Abamanyi ekyawandiikibwa ekyo kiraga nti Katonda yamuwa akabonero era kesigenda kulambulula ku ddakiika eno. Kati lwaki ndeese bino? Ensonga yange ku ekyo yeriwa ku bubaka obw'omu bassekabaka. Yes, Omukama olumu asobola okuwa akabonero, naye bw'onootambulira mu mbeera y'okukkiriza ng'omaze kufuna bubonero na kabonero, togenda kukola mu kukkiriza. Era oba oyolekedde ebizibu bingi mu nsi ey'omwoyo. The right way is, dear Lord, I don't really need a sign. You have already proved to me how good and great you are. Mukama saagala kabonero, kuba nkulabyeko ng'ontaasa amannyo g'empologoma. Nkulabyeko ng'olwana entalo ku lwange kitange. Nkulabyeko ng'ompisa awazibu. Taata, bye waakankolera byokka bimmala okukukkiriza n'okukwesiga. Bakolwa okukkiriza okwannamaddala si kwekwo okuba ng'olabyeko, wabula kwekwo okuba nga tonnalaba naye n'okkiriza. So, instead of asking God to prove to you what He is going to do, why don't you instead prove to Him who you are in the line of faith? Gwe mukakase ti mu buli mbeera ogenda kumusigalako, togenda kuyuugayuuga. Ogenda kumwesiga era tolina gy'olaga. You prove to Him that. Kati ate laba Bassekabaka ekisooka 18. Mu myaka 3 n'ekitundu abantu baali mu kyeya Eriya kye yali alangiridde, nga tewali katondo ka nkuba kagube mu ssulo mu bbanga eryo eri emyaka 3 n'ekitundu, wadde akabonero akalaga nti eyinza okutonya. Abantu baali mu maziga, njala baabuwe yabula okubatta. Naye wakati mu kyeya ekyo laba Eriya bw'ajja n'agamba Ahabu nti, mpulira okuwuuma kw'enkuba ennyingi. We yayokerera ebyo nga tewali wadde akabonero akalaga nti enkuba eyinza n'okutonya. Wano kiki kye njagala otegeere? Toganya ky'otalaba kukujja ku ky'owulira munda ne ky'okkiririzaamu. Siraba kabonero ka kuwona. Siraba kabonero ka kuwona, naye nze mpulira ngenda kuwona. That feeling. Yes. Siraba kabonero ka mbaga, naye nze nkiwulira nti ejja. Yes. Siraba kabonero ka kufuna mulimu, naye nze ogwange nguwulira nti guli mu kkubo. Very good. Siraba kabonero ka kufuna mwana, naye nze nzikiriza nti nja kumufuna. Oh yes. Ekyo kye nkwetaaza mukwano gwange, gwe ntambula naawe. Ebyafaayo byo Katonda byakuyisizzaamu, waakutuusizza, byakkoledde bikumala okukkiriza nti na kino ogenda kiyitako, nti naawe ogenda kusomokawo, nti neeyo embeera ogenda kugiyitamu. It's powerful for you to say that I don't see any sign, but I know that my God is on the throne. I mean, I don't see any sign, yes, but I know and believe and trust that my God is on the throne. Eriya yagenda ku lusozi Kalumeeri, muli ye ng'akiwulira nti newaakubadde tewali kabonero konna, enkuba yali ejja. Yasindika omuweereza we ku ludda olw'ennyanja alabe oba waliyo akale. Yadda n'amuwa lipooti nti teri kantu. Mulundi gumu, 2 paka ku gw'omukaaga, teri kantu.
awo ndaba kabaka Ahabu ng'amugamba nti Eriya kkiriza bukkiriza nti teri nkuba by'obadde owulira munda mu ggwe bifu. Eriya yamuddamu nti gwe nze ndeko okukkiriza kwange tekuli ku bubonero. Tinewakubadde teri kale konna nze ndi mumativu era nzikiriza nti enkuba ejja. He had that very strong belief, trust and a feeling, and nobody could shake him. Bangi muli wennyini Eriya we yali ba Ahabu bakugamba tinebona osoma otya Saala teri ssuubi. Ebyo sapule byosoma manya misa manya biki teri mulimo. Tojja kufuna mwana ng'ojja mu Saala ezo osoma teri bufumbo. Ebyosoma Saala mb'osumululwe tojja kusumululwa. Yes, bangi mulinga omulanzi oyo. Muli mu mbeera y'emu gye lyayitamu mu maaso ga Ahabu. Kambabuulire gwali mulundi gwa 7 omuweereza agenda okukomawo okuwa lipooti n'agamba nti waliwo akalaakalabika. Ngambye gwali mulundi gwa 7 ne wabaawo akalaakalabika era namutikkwa w'enkuba yatonnya ekyeya awo ekyakoma. Nga bwe kyali ku Eriya naawe nkukakasa nti osemberedde omulundi ogw'omusanvu. Omuweereza yatambula emirundi 6 ogw'omusanvu akale ne kalabika embeera n'ekyuka. Naawe nkukakasa nti osemberedde omulundi ogw'omusanvu akale kagenda kweyoleka era ekyeya ky'obadde oyitamu kigenda kukomaawo mu linnya erya Yezu. Era nkisabye mu linnya erya Yezu. Era nkiranga mu linnya erya Yezu. Akale ako kennyini kenkusabira mukwano gwange mu wiiki eno. Gwalibuulira abaana bo ne bazzukulu bo ekyama ekiri mu kwesiga Katonda waffe n'omutima gwo gwonna. Let me tell you something, my friend. Keep believing and trusting God. For one touch of His favor can change everything. I mean, everything. One touch of His favor. One touch of His favor, and you can see the abundance of rain in a way never before. Keeping in mind that great things happen when God mixes with a man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu bambi gubakiko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.